Nyalo Hadija ono nga akola ku NRM Secretariat era ne State House aberayo njira muntagingire wasanya Karoli Salongo gamulengejja ne ka group ko konna kamafe bale mengo butyo tuleke tutandika information bulungi nnyo nga tewali atuba ku mukono. Alright, njira muntagingire abantu betukola emirimu jejimu nga mukyali ku mulamwa njira muntagingire ba bloggers bonna aba National Unity Platform bonna abakyali ku mulamwa ngokola live abantu bakitegera kyoyogera era ne bakitwala nga bokyogedde abasigere sagala mu yoli njara ko ba bloggers abakyakola omulimu gw'okwogera benjagala eyasirika sirikira ddala toddanga nakudda ku line sigale kubanga twabimanya bino bijja kubeeramu. In fact ntira nnyo bagamba nti Katonda yali mulungi nnyo okuba nti omukulembeze gwe twalonda teyasooka kuyingira mu State House n'amala okwetegereza buli kimu nga bikitambula, otherwise yandibadde tawangaala. Kale nno Katonda mulungi nnyo asobola okulabisa ebintu nga tonnabitegera nti bigenda kubeerawo. Kale nja kwebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Bwe mmala okubeera kwekyo njala mutagingire gwe tuyita Lieutenant General James Mugira. Lieutenant General James Mugira ono ng'akiikirira amagye mu Parliament mu Parliament ya Uganda oba gye tuyita ssetteeserezo w'eggwanga Uganda, naye abeere COVID yeeno bulungi nnyo. Njala mutagingire abazadde bonna abali Uganda abasajja n'abakazi ngenda bo akalowoozo kale n'ekigulalo gye tuleke tugende ku video tuleke tutandike bulungi nnyo. Kale ndowooza kansoke ntumire njira tumira ku bannayuganda mwenna abakyalimu empeka emera abaagala enkyukakyuka mbatumidde nnyo. Njira tumira abakomredi bannaye mwenna mwe tukola emirimu ku gino egyenjawulo abakola bali ku TikTok mbaagala nnyo. I salute mwenna abakyala n'abaami mbaagala nnyo. Ntumidde ku bannayuganda mwenna abakyakola emirimu gya struggle nga muli ku Facebook bwenyibwa ekitabo mbaagala nnyo. I salute you mwenna abakyagikola mwe balekola temuggwamu maanyi olw'ensonga nti nti ebisomooza bingi naye asigadde ku mulamwa teyeejjusa kubanga eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Kati njala tutandika n'akalowoozo ka leero tulyoke tugende ku kigulalogi ndyoke nsumula information n'omuntu yeewuunya. Akalowoozo kaleero kagenda eri mwenna abazadde kuba nkimanyi ffenna abali kuno ku lutimbagano n'abasigadde waka ffenna tulina abaana era abasoma, naye njagala bawa akalowoozo kano nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envubo naawe okyusa. Mu kalowoozo ka leero kavudde mu lufumbo mu lugero lugamba nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envubo okyusa. Ekivundulwa nti ffe edda abakulirako mu kyalo mutwagendanga okukwata enswa betwagendanga okukola ki betwagendanga okuziga enswa lweneebuuka oba empawu oba ensejjere twakeranga ku makya ssaawa nga nnya nga akasana kavuddeyo n'osooka n'otunula ekiswa kino kizibudde amaaso gatunudde sayidi ki ey'ekiswa eyo n'osimayo envubo ate ne tuddeyo ku ssaawa nga 10 ng'omusana gukyayaka n'osooka n'otunula amaaso gakyali mu kifo kyekimu. Bw'osanga ku saa 10 nga amaaso gakyuse gaddiza sayidi erala nga naye osimayo envubo okwetegekera ki ekinajja. Y'ensonga lwaki tugaa nti enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envubo okyusa. Lowooza mutegedde bulungi. Kati kino kye njagala abazadde mwenna mumpulirize bulungi. Kana akalowoozo kange ate njagala mukatwale nti bwe tugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubo okyusa mba ntegeeza ki? Njagala tukkirize nti ensi bwe yali si bw'eri olwaliro ebintu bingi bikyuse. Uganda nga mugira nti abantu batandise ogifundamu mu byenfuna mu byemirimu na buli kimu. Kizibu nnyo omwana w'omuntu okusoma okuva ku nassale mpaka ku university n'afuna digiri n'agenda n'afuna omulimu. Kizibu nnyo Uganda olw'ensonga nti emirimu tegikyaliyo era buli muzadde bw'amaliriza ate anoonya nsimbi zikolera mwana ono visa kumufunira passport na visa kweyongera ogenda mu nsi z'Abawarabu oba ez'amagulu meeru ogenda okunoonya ekyo ekigulira magala eddiba. Naye ng'ate weewuunye mu nsi z'amagulu meeru emirimu egikolebwayo si gye twasoma. Kitegeeza kati tusoma busomi kutuuka te muntu alina identification era degree oba diploma naye ng'ebyolina okukola mu Bulaaya si byewasoma. Kizibu nnyo. Kati njerako gagga omuzadde ali eyo bw'obanga olina abaana abasuumusemu mu myaka nkukubiriza omulanga asomesa omwana okuva ku nassale omutuuse ku senior 4 ezo so ngenda kukkiriziganya naawe. Tulina levels 2 omwana kw'olina okuba nga at least bw'obanga omuwaze nnyo atuukeyo. Weerere omwana at least atuuka ku senior 4 oba weerere omwana atuuka ku senior 6. Ebisigadde ngenda bikugamba buwulize bulungi nnyo abazadde mwenna balina abaana basuumuseemu. Ngemba nnyonnyodde nti kati okufuna omulimu mu Uganda kikwetaagisa okubanga oli genius oba ng'oli wa Luganda oba Oluganda omukono omukwano mu gavumenti ya Yoseri oba mu famire ya Yoseri. Ekitali ekyo teri munnayuganda asoma n'afuna mu ppate guliyo. Kati ngenda basaba abazadde bw'oba olina omwana wo nga yamaliza senior 6 oba yamaliza senior 4 ngenda kukusaba mu mataata totunda bintu byo kumwongerayo waggulu. Nedda, totunda bintu byo takalyo nyumba yo bintu byo bikalu kuweerera mwana kugenda ku university oba kusoma senior 6. Kola ekintu kimu olinebaza
bwendi bawendi obanga siriwo ojja kunebaza ekisookera ddala omuzadde yenna buli lwowerera omwana n'abanga asomye nga talina kyakola kikutuulira gwe ng'omu nekikuddira naye buli mwana olwamusomesa n'abanga asobola okusumukamu n'asobola okwekozesa kiba kitegeeza nti gwe ofunamu kale ngenda basaba omuzadde yenna muna Uganda totunda nnyumba yo totunda ttaka lyo totunda bintu byo bikalu nti ogenda kuwerera mwana amale senior 6 oba agende ku ddiguli asome nedda ngenda basaba ekigambo kimu nga sinagenda yeeyo naawe omwana ampuliriza ngenda kusaba ekigambo kimu tube bantu bakulu ate tulooze ng'abantu bakulu tuve mu kwemulisa nti nze nasoma sisobola kukola mulimu gwa wansi eno ebulaya gye mulooza gye tuli emirimu gye tukola tetugisomanga nako mirimu mirala nnyo tebakwetaagisa ddiguli tebakwetaagisa ki beetaaga maanyi go mubiri go bwongo obwo nakwata ssaawa ebintu bibayagala tebeetaagamu sime diploma sime nasoma kiki sime zirali mugezi nnyo mu chemistry ze mu science sime nkola history oyo kasasiro musoma irrelevance tebabimanyi eno ebulaya beetaaga mubiri gwo budde bwo magezi go na ssaawa z'olina kukola bye baagala byokka tebeetaaga kumanya nti wasoma ki kubanga bye wasoma besi basoma birala kale ngenda kusaba tusooke tujjemu amala simanyi nasoma saagala muntu asaye nga njola kasasiro simanyi siika chapati simanyi ntunda bijanjalo simanyi nkola mu katale nvuga boda nvuga taxi ngenda basaba abaana b'obulezi nabo bola musooke mwejjemu amalala oba wasanze obbi onakusanga okola gwe nunango mulungu wakusanzemu bwagenda kukusekerera aga kituyita amala gakulembera ekigo ensonga lwaki nti agenda okusekerera si agenda okuwa omulimu si agenda okukulisa si agenda okukola ki si agenda okusuza era kiddayo ku ggwe nti akusekerera aba akusekerera kukuteekamu nsonyi naye ng'ate ensonyi sizigenda okukuula ssente ojja kwetaaga okulya ojja kwetaaga okwebeezawo ne famire yo abantu bonna bakola mu butale baasoma abantu abavuga boda baasoma abatakisi baasoma abatunda emiyembe ku kkubo baasoma abayimba mu butale ebintu baasoma tulowooza tewali ataasoma abataasoma kati batono nnyo kati gobonodde eyo ngoze mu system simanyi ninda muli mukola application kule mu office netole mu katebe maama ojja kubanga otudde ku gajjo kitegeeza nti olina okwejjamu muze tisimanyi obi yansanze nga nfaanana kye tuyita mu luzungu bakiyita stop waiting for white collar jobs start your own business and don't mind about people who meet you, who your hobbies and hobbies, mind about the income of that job. Fako chintu chona chofuna mulimu ogwo. Tofa simanyi gondi yansanze simekalika girlfriend nedda fako chintu chokola nga kivaamu ensimbi. Nga bwe tugamba nteri walanga wawo ne bw'ozimba ennyumba Masaka ng'okolera Kampala wabeera wawo. Kati wano wengenda okuva ntandike mmalirize akalowoozo kaalyo. Kati gwe omuzadde yenna ngenda kusaba mu kifo ky'okukwata ssente nti owerera omwana ddigula emyaka eno oba esatu Makerere. Kwata ssente ezo oziwa omwana oyo agenda anoonye ka bizinesi akatono k'asobola okwetandikirawo asobole okutandika omulimu yeekozese oluvannyuma ajja kusobola okweyongerayo gye bujjawo kata kuba okusoma tekukoba nawe omuzadde omwana wamaze sinnya 4 ng'owulira gy'omusindika takyayira bwongo bugendayo nga n'omulimu tosuubira nti agenda gufuna lwakiri kwata ssente kye tuyita capital ozimuwe agenda yeetandikirewo omulimu kagube gwa kusomba manda kagube gwa kwokya chapati kagube gwa kusiika chapati kagube gwa kutunda binyeebwa kagube kubanga ensobo ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa teri kintu kirungi kisinga kwekozesa bonna abantu abali mu kwekozesa temulowooza nti baasoma abasinga obungi tebaasoma baasalawo lumu gwe bw'ona ogamba nti olinza omulimu okola application ofune omulimu teri agenda kuwa mulimu njagala kuwa ekyokulabirako mu Uganda abantu abasinga okukozesa abantu be tuyita ba CEO abalina bizinesi zaabwe abasinga obungi tebaasoma muje mutwala application omuntu gwotwalira application ajja kugamba you are overqualified sinaseze ngenda kuwa kyofuna nti osanga mu business singo bungi mu arcade nga nanyini arcade teyasoma abakola mbona baasoma nenga bakosa teyasoma lwaki yamanye kizibu kye kyofuna nti osanga company singo bungi gazikozesa abantu nenga nanyini company okusoma kwa Mungu ba nenga atayina business yagitandikawo gwe kyotyo omulala akikola kati gobona otya gwe simanyi nasoma sobola kwetandikawo business oba omala biseera ngenda kugamba toyonoona ssente zo mbowerera mwana agenda ku diguli omwana bamaze senior 4 akiri mukwatire capital atandike business bamaze senior 6 quarter cent atandike business eyende yoba ntonotono abaana ab'obuwala n'ab'obulezi muve malala teri kintu kibinga kikyo ate teri mulimu kyafu nga togufunamu omulimu okubeera omukyafu nga togufunamu naye ekintu kyonna bwe kibanga osobola okukifunamu ensimbi kiba kikumala tolinda kirala kubanga teri muntu agenda kuwa mulimu akusasule ate ng'omwera kama tekuba oyagala okufuuka boss kulu wetandikira omulimu so kyenva mbagamba temwonoona ssente zammwe nga mwera abaana gasimegera ku diguli mu Uganda teri ejja kufuna mulimu
kubanga buli mwaka kitono nnyo miliyoni 4 zitikibwa nga zina degree diploma certificate nenga tekuli ayina mulimu okujjako bo ogenda okunoonya ate gibagenda bawo emirimu. So mwabazade mbere creative nnyo temuono na nsimbi at least mwabana capital batandike emirimu mbakubiriza okuba nti beetowaze baleme kweteeka mu malala. Tekabadde akaloozo ka leero tugenze ku Kiggula Lodge. Kansubire nti buli muntu gwe natumye yenna bamutuusizza wano kubanga video saagala giddamu. Benna tumye okundeetera mubaleete wano saagala baddamu. Tugenze maaso mu Kiggula Lodge kya leero. Mu Kiggula Lodge kya leero njeno soko kwebaza bannayuganda mwenna abakyali mu struggle. Naddala be tuyita aboogezi ku mitimbagano egy'enjawulo. Mwebale kukola mirimu gino kubanga si kyangu. Kasooke mbazzeeyo koke babaga kye tuta flashback mbajjukize then tulyoke tugende ku Kiggula Lodge kya leero. Wetwatandikira struggle eno mu mwaka ogwa 2018-2019 okutuukira 2021 oba 2022 twali aboogezi bangi ku mitimbagano ku lw'enkyukakyuka. Nga ne space oba essaawa ogenda okukolera video ekuwa challenge okukola video olw'obungi bwa video ezibeera ku live. Ogwo omudigido ne tuguyita mu bulume. Ne tutuuka mu kulonda akalulu twali bangi nnyo. Ne batubba akalulu Kyagulanyi ke yawangula ebitundu 75 ku buli 100. Nenga mission yali nti akalulu bakatubba abasinga obungi bazikire bagwemu amaanyi era mwakira abasinga obungi ne bakomaawo. Farama nti struggle si ya lunaku lumu ya banga ddene twasigala tuwogera. Naye gulwaki weewuunya nti fa basigala tuwogera kuba twalingako abantu nga 50 bakola video lunaku nga buli mwakola video ajja nayogera kino buli mugake. Naye kati weewuunya abantu abasigala wabatono lwaki ate babalwanyisa. Nga n'akabinja akalwanyisa ke kabinja akasirika wetugendera mu Kiggula Lodge kya leero mulyoke mumpulirize nga mazombe baza mwenna abogera ku mutimbagano. Mu Kiggula Lodge kya leero ngenda bategeeza nti omweyogereze takusuuza kayanzi. Buno bubaka njala bugende mwenna abakyali mu struggle. Omweyogereze takusuuza kayanzi. Olw'ensonga nti kambuukire jjajja wange wabuukidde oba kambuukire mukulu wange wabuukidde ebiseera ebisinga ofunamu obuzibu bwatomanya banga kiri amazenga abuukire wantu awo oba ddi lwabuuka na budde ki. Kati gwe muganda wange akyali ku social media ng'okyaweereza obubaka obuzoganya obulabisa yosenti bahabira otabasira mutano wakali kyensire tubazizidde ne gavumenti ye. Nkusaba n'obuwombeefu toddamu kuwuliriza bigambo by'abaseddekezi abali ku social media abaafuula nti bankyukakyuka bye bakwogerako oba kuvuma oba kukola ki gumya mutwe kubanga enywera yenima. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu struggle muno mwalimu abantu abali bazze okwenoonyeza ebyabwe nga kati bakyalimu nga kibakwasa ennaku okuba nti bo we baakoma we balina okukoma fe abaasigala nga tugenda maaso kuba twalina waaka we tugenda maaso. So kati gwe omuntu waliyo ng'obadde okola video ne bakuluma empindi ku mabega ng'obadde okyazikola nkukubiriza omulanga tova ku mulamwa ku lw'ensi yo eri abantu bakirumira mpiyi bbiri abamanyi omusota ogulina emitwe ebiri. Abantu mu struggle balina emitwe ebiri bangi nnyo ng'ewa Museveni afunayo ssente ne mu struggle afunayo ssente kati nga kyalina okukola alina kukuba gwalemedde ku mulamwa. Kati ngenda kugamba ku lw'eggwanga lyo ne ku lwa famire yo ne ku lwa bannayuganda b'olumiro basasobola kweyogerera sigala ku mulamwa. Oba kugamba nti oli mubbi oli mutemu oli musezi naye ng'okimanyi mutima gwo tokiriimu. Please keep on kubanga ebivumo tebimenya ggumba. Oli ne mwana akuvuma atya nkimanyi osobola okufunamu enkenyera naye nkubuulira tova ku mulamwa. Bannayuganda bangi abatasobola kweyogerera. Bannayuganda bangi abatasobola kufuna information. Bannayuganda bangi abafiiriddwa ensimbi zaabwe abafiiriddwa amataka gaabwe obusambatuko obutuuse abantu bafa teryayogera. Kati gwe banagaana okwogera bakulima empindi ku mabega naye ng'ate akulima empindi ku mabega tasobola kujja kukola dedaivu edakika 15. Nkugambye tova ku mulamwa. Let them talk baleke boogere bajja kukuwa kuba tukimanyi nti bakirumira mpiri bbiri tebaggwamu. Mbagambye twatandika 2018 twali abantu bangi naye kati bw'olaba tusigadde abantu abatasukka bantu 5 nga tukyakola video ng'ate n'abataano abatulwanyisa bagamba nti bali mu struggle kitegeeza nti gw'oli ku mulamwa leka bo basigale eyo nga bakola balina okukola ffe tugende mu maaso kubanga amamese amangi tegeesimira bunnya. Tolwana na biyenje ng'olina dduumu keera ku makya go information yo tambula kubanga tukimanyi bangi nnyo abalina ennugu olw'okuba nti mujja ne mukola live. Tukimanyi nti eri balina ennugu nga basasula okubayizikiza muleme kwogera ku bantu abo mu gavumenti abo nabo gye bali. Eri abantu nga be ekigendera kyabwe kyali kyakulabika ku social media baalabika kyaggwa. Kati gwalina ekyokulwanyisa eggwanga n'okusevinga eggwanga lyo
nkugamba kikole ensonga lwaki ono kikola buli lunaku Museveni spending millions zitaka wansi wa 30 ku TV ku radio ne mu ba public figures okudefending ekintu kyekivundu n'obulubwe babba kati obanga gwe tewali akusasula ne 10 ngokera n'okwata data ne Facebook account yo nojja noyogera ensonga zo kimanye nti ekintu kyotwanyisa kinene kati obanga spending millions on daily basis gwe ngojja noyogera nga toyinaako gwo sabye sente toyinaako gwo walampye ng'okola information va ku mirambo egitambula kubanga abantu abafu lwakuba bali mu okuziikibwa nkiddamu abantu abafu bali mu okuziikibwa batambula nenga bafu lujja lwa munyindo olwekula wekka ate buli muntu oyina olubimbi wo kwata enkumbi yo genda olime okole ky'olina okukola ng'omuntu va ku bantu ojja basobola kati ngenda bagamba buli muntu ali ku social media nga osigalako okyakola bannange musigale ku mulamwa temuvaako era njala kubaza abantu bali wammanga bakyakola emirimu gino wammanga njala kubaza muganda wange pato Uganda we balikola niwankubadde ebisomozo bingi kojja omugezi we balikola wadde ebisomozo bingi ASP William Asimu we balikola wadde ebisomozo bingi muganda wange Masawa Faustin we balikola wadde ebisomozo bingi tulina abakyala bali ku TikTok waliwo muganda wange Nisima Gifti waliwo n'omwana Mutandivara n'abala bangi nnyo bali kyali ku TikTok abakyakola emirimu gino mwe balekola nabe simenye manya kubanga amanya mangi nnyo mwe balekola nammwe abakyasigadde mu struggle mwe balekola n'abali ku ground abakola emirimu gy'oku ground kuba basinga omungi tuli mu diaspora kyali abali ku ground nga mukola emirimu gya struggle mwe bali nyo balire ddala muve mu ntalo tuzoganye omusajja mpaka temugwa amaanyi so mukalowoozo kale omwegereza takusula kayita kusuza kayanzi mukole emirimu gyammwe abantu bangi basasulwa okuzikiza struggle mbagambye nga tutandika twali abantu abasukka 50 nga nekisawa okulya video esobola okubula wogikolera naye kati baalaga luddawa abasigadde batawera 10 ate lwaki mbalwanyisa ate nga abalwanyisa bantu abasirika kati lwaki yasirika ate alwanyisa ayogera kyenavaga nti bw'osanga ng'emirambo nga gitudde mu limbo nga gyogera oyitanga okubanga tumanyi kibateeseza balamu kati tusigale nga tugenda mu maaso muleme kuba nti muva ku mulamwa abantu abali ku ground bakyakola video mbebaza nnyo kubanga si kyankubira ku ground mwe bali kukola era mwe bali kukolera ddala temuva ku mulamwa tebaba kutiisatiisa so nno kyekibadde ekigwero gikyalero olw'ensonga nti abantu bangi bazoganya abantu bajja ku mulamwa naye mwe bali kukola temuva ku mulamwa kubanga ffe kyetwetaaga okubanga tuwulira abasigadde tujja kuba tugenda mu maaso kekabadde ekigwero gikyalero mukama bankuumire tutandike video butereevu tutandise tutya ndowooza kantandike n'enjega eguddewo nga obudde buli malya ga misana Endobesu njala mu jimpeere Uganda Police nzize nkola video nga mbagamba nti eggwanga liri mu kaseera ak'akazigizigi babatega ebivulu n'abatega amabaala temulima kumanya information bweri nabagamba nti amagye sibasasule polisi sinsasule n'ebitongole ebirala n'abasawo sibasasule nga mulooza nsaaga nenzija ne mbagamba nti banka zennyini abazikolamu babbi era balina ebibinja by'abantu bategeezaako nti waliwo omuntu ajja n'akima ssente mu banka afuluma essaawa zino agenda bwati abantu bangi bafulumya obuzibu naye information eyo ku radio ne TV teyogerwako olw'okuba nti bannayuganda naye ekinneewunyisizza ye muyindi akubiddwa essasi ku Parliament Avenue ne bigenda all over social media kubanga muyindi nenga bannayuganda bangi okwetoola eggwanga bakubibwa amasasi babiwako ssente ku banka ez'enjawulo nga bakafuluma teri aboogerako reason being abantu bano bakimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda balina okubbibwa ngera sooka kubuuza omwogezi wa poliisi nammwe mwenna badde ku social media temukimanyi nti nzize nkola video nga baga nti abannayuganda babbibwako ssente nga bava mu banka olw'olufuluma banka bw'ati bamukwata babbi bamukidinappinga ne ssente bazitwala bamuggyako ssente bagenda bw'ati temukimanyi kati njala kubuuza Uganda Police mutuukiddewo omwogezi wa poliisi ombi ku mwogezi wa poliisi naye najja nayogera ebigambo naye njagala mudde omuwulize statement y'omusajja wa poliisi gy'akoze nga tekwatagana omanyi nze ntunula nnyo abantu bali poliisi statement ze mukoze tezikwatagana zaawukana bulungi ziringa ng'empale za Museveni kubanga byomwogere tebikwatagana nze ngenda kubuuza ekibuuzo kimu kyokka ngende ku information endala
Ngaye bagati bannayuganda bangi babbibwa mu banka nga bakafuluma teri ayogera kuloba masasi teri ayogera ngera kubuuza omwongezi wa police ayogedde bulungi n'ebyayogedde bina tebikwatagana byawukana mukulu tukimanyi bulungi nnyo nti all financial institutions oba ebitongole byonna ebiddukanya okufulumya n'okutambuza ensimbi mu ggwanga being it microfinance saving scheme banks oba ebitongole bya byonna bibeera n'abasirikale ku luggi olusookerwako ng'oyingira lutuyita wankaaki abasirikale ebitongole bya bulijjo bya private companies private security companies ate mule nombeeramu wa poliisi abasirikale bano babeera ne metal detectors ze bakuyisaako mu kifuba mu mpale ku bigere okudetectinga oba tolina kintu kyonna kya kyuma ky'oyingiza era buli kimu okyanjula ali ku mmeeza ebyo bibeerawo kye mwagala otugamba nti banka eno omuyindi wabadde manerenda gomuga tewaliwo omusirikale yenna abadde akumakwaza ku mulyango ogwo omusirikale wa poliisi ayingire ajje mundu akuba omuyindi amasasi tewabaddewo basirikale baaza ngenda gamba public mwabali abatudde temanyi kigenda maaso mu uganda weri yavaawo dda tuli mu state of kwagamaya ekiri esomalia kyekiri uganda wakwata musobola kitegeera njagala bagamba oyo omuyindi bamusse bussi mbuuza lwaki bamusse eyo sa accident simanyi abadde abangi ba miliyoni 2 eserezigwa munedda bw'obanga buli poliisi buli kitongole kyonna ekikwasaganya kebera flexible era kuno omusirikale akukebera omuyindi alina kampuni etambuza ssente n'okuzifulumya abeera atya nga talina muntu asobola mukebera omusirikale ayingidde atya n'emmundu omusirikale ayingidde atya n'emmundu atuuka ojjijja okuba omusajja amasasi amutte nga tewaliwo wa security enamukyekinze kyekibuuzo kinjala okubuuza abakozi ba poliisi omusajja ayingidde atya n'emmundu okutuuka mu kittavu nakuba omusajja amasasi nga tukimanyi banka zonna kebere forex bureau kubeerako private security companies ezina metal detectors n'okwanjula buli kintu kyonna kyoyingire nayo kyogambe ennaku zino owa poliisi bw'aba omuntu yenna asobola okuyingira mu banka n'emmundu kinjala okubuuza babodegaadi bo balaze ludda wa kuba nze buli muntu yenna yayingiddeko mu banka oba mu microfinance oba mu forex bureau kubeerako abasirikale abalina mental detectors zino ez'obuuma wepona zino zebayingiramu obuyingizi ojala kunga nti ku Parliament Avenue kweyo bank oba mwemanirenda wabadde tewabaddewo private security guard babadde bakebera bantu mu kubeera musajja ntayingire n'emmundu kyekibuuzo kyokka kyenjagadde obabuuza kyokka sigenda kukola birala byonna naye nabagamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka Uganda munagitegeera nti etabangusi yava weyina okubeera mujja kumala kuwuliza statement Yoseri yagambye bw'ati nti ye obayingira amagye bafunanga omusaala gubamala naye kati tebalina musaala gumala gwe basobola kuwa basirikale kubanga oba omusaala omungi basobola okwonooneka eyo statement yabadde ntegeke ng'asindika obubaka eri abasirikale nti abasaba ssente n'okubongeza teri ssente ze bagenda bongeza mutwala gwe omusaala omutono naye teguliwo naye ate mujjukire bwe twali tutandika omwaka guno Yoseri kennyini yagamba bagenda kwongeza okuva ku private okutuuka ku geno waggulu kiki ekyaddako byoya byanswa bye basuubiza kuba ssente teziriiwo naye nze mbagamba mpola mpola jjiisa obusera ekigenda otwala mu 7 tekigenda kubeera kinene nnyo kitono nnyo tomusobola nti taka zigenda kujja zisimbawo kitono nnyo ekigenda okuddusa mu 7 ngenda bugisimufungiza ate kigenda kuba mu system yennyini twe tusindika ekyaffe mujja kitegeera kati bwe muwuza statement z'omusajja tisimanya mujja tegeera Uganda bagenda kuba abantu amasasi ng'abajjako ensimbi kubanga bagamba mulina emmundu mwenoonyeze mweyigire kati kyekigenda maaso nenze kyembuuzizza eyo kampuni yebaddewola ssente tebalinawo private security guard abadde akebera mundu kuba ne ku banka esinga obungi kuliko aba security abakuuma abalina mental detectors olaba ne mu disco waliyo mental detectors olina akukebera oba toyingirira kisi kyonna naye ate wano amukubya ati esase mundu agiyisizaawo atya buleni za mmonka otuvuddewo tugenze ku nsonga endala nga bwe nabagamba nti Yoseri obuyinza yabukwata n'abuwa mutabani we Muhoozi Kanyarupama Muhoozi Laaga ndowooza mugenda mukira bulungi nnyo naye before nga sindagenda ku nsonga eyo mwenna mulabe omuvubuka atambula wajalaga buli wamu naye kisinga okunnyumira omukulu ono atambula mu kisiikirize ekitali kiki ensi bwe bayakugaana
ne bwe weesiga akaziga ensi yakugaana. Muhozi ne kitaawo mutuwefutubalira mutuweesibako bwesibi kati mutuleepinga buleepinzi. In fact, let me state this statement. Yoweri Kaguta Museveni and your family, you are just tying yourself on Ugandans. We are very tired. In fact, now you are raping us. You are sexually harassing Ugandans because we are tired of you. Ugandans elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as their next president, but you rigged the elections forcefully. You install yourself into power. Right now, you are using billions of money to calm down Ugandans by putting all over the country or deploying spies to spy on Ugandans so that you can stop demonstrations and some armed forces. But let me tell you, even if you assemble your son, is not wanted, is not loved. There are so many signs which have been shown on social media. Your boy is moving around the country, spending a lot of money, but people, they hate him and they hate you too. Mukuru, wasindise mutabani wo, bwetubatu omuntu bwagenda okulambula, ng'agenda okulambula ekintu, ayina okukirambulira mussa. Watugaba mutabani wo ye advisor ku by'amagye. Musemateeka wa Uganda agamba bw'ati, teri mujasi yenna akyali mu kusavinga amagye akkirizibwa kwetaba mu kintu kyonna kya byabufuzi eri abantu ba bulijjo. Ekyo Ssemateeka akyogera. Teri muntu yenna akkirizibwa kulambula mirimu gya gavumenti nga si mukungu wa gavumenti oba nga si mukozi wa gavumenti oba nga si minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezo. Mutabani wa Muhoozi Kanyirugaba mutamiivu gwa ddanga atambula okwetoola eggwanga akuba kampeni azikubanga ani era musaaki. Kyekibuuzo ekisooka. Yazze mu Kampala okulambula empompogoma eziri mu nguudo z'e Kampala. Yazirambudde ngaani kubanga si ye Minister of Works and Transport, si ye Road Mayor, si ye Executive Director. Yazirambudde ngaani. Is just a mere grown-up general. Atalina wadde lukusa kuyingira mu office yonna ey'aba civilian. Yazze mu Kampala yambudde ngaani. In fact, okujjako basajja omujoga temujoga muweta mpisi kundi. Omusajja najja nga yasuze ku mwenge nga ujja ebiwojo najja mu Kampala okulambula Kampala nga n'enguudo zonna mu Kimiti zibadde nfu nenga teruwadde embuzi mukubira jjambo wadde ogamba nti nga teruwadde gwe n'osigala ng'okyesula nti abantu bakwagala. Abantu twabako wadda mutuweesibwako mutuleepinga ku makya n'olweggulo muleepiza eggwanga mulibbye mulikoze buli kimu kimwagala neera mukyalemeddeko n'otuuka mu Kampala twali wadde embaata ekkubira bbayi. Nenga gojja njira kubuuza bwageza okulambula wagirambudde ngaani okulambula ebinnya by'omu Kampala? Gwe Minister of Works, gwe RDC, gwe Executive Director, gwe Mayor. Kubanga cow mentality, you don't study things before you act. Kati ekisookera ddala wazze okulambula nga ne Minister wa Works General Katumba Wamala taliiko. Wabadde musaaki muwajjidde mulekerawo okweswaza nabagabana abantu tebaasoma obwongo tebalina. Waliwo ebintu by'otunula nze omanyi nga tubisebe bisinga ntya nnyo omuntu atalina nsonyi abeera mubinjira kubuuza. Omutamiivu wa ddanga anywa n'eccupa n'azimeketa wadde ojja okulambula emirimu mu Kampala ngaani azivu kubanga ne Museveni oba yakuwa obuyinza yalina okukola transfer of power ne bakutwala mu parliament n'olayira tolayirangako. Naye nze good enough hope yange n'essuubi lyange keep on exposing yourself. Ekijja mu ku-exposing ojja kifuna. Nkiddamu gezaako nnyo okulambula w'olambulidde naye obutebe bukulindiridde ojja bufuna bulungi nnyo. Omanyi mmwe okutegera kwammwe kwa Mungu mutegera amaze kulabako naye ogira ojja yengala by'ogitambuza ekinaava mu yebirako ojja kitegeeza. Ojja kumanya lwaki ojja kumanya lwaki enkoko zingira 12 tezirya kyaggulu. Ojja kumanya ekyagaana embwa okuseka n'ebogula bwogozi. Ogira oleete yengala byo n'otulevu otukulinga otw'embuzi esabalaavu. Tumukalula amaaso ng'ente esalalo leerwe. Mwona n'agiriranga alidde kaamula lyataliwo ng'ojoyogera mu public. Mutubaddeko mwonoonye ensi yaffe sente zonna muzoonoonye mujja kiro zaako mujja kiwulira awo nawo sigenda kulwawo. Njagadde babuuza agenze mu Kampala ngaani okulambula ebinnya obadde obeera ludda wa obadde tobiraba awo nawo nvuddewo. Eno message njagala egende eri abatambuze mwenna okwetoola ensi yonna ng'oli munna Uganda. Mumpulirize bulungi nnyo.
Consultant Yoseriti Bahabulwa otuuse ne family yo yonna. Eno message njagala egendi bana Uganda mwenna batambuze ng'olina passport ng'otambula. Buno obubaka njagala obulize bulungi nnyo. Bana Uganda abasinga obungi mwagala enkyukakyuka. Newankubadde muli mukwekweka okw'ekika ekya waggulu n'okutya. Nego wenna ng'oli mu struggle nga feesi emanyikiddwa. Ng'okola obutambi buno bwe twogererako. Oba obeera mu meeting ez'enkyukakyuka oba ekintu kyonna. Naawe abadde ku ground ng'osuubira okutambula buno obubaka bubwo. Yoseriti Bahabulwa tabasira mutano wakale kinsireero zizidde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo etambula. Waki nti mwebuuza ensimbi zeyassa mu kalulu akaga ak'e Kenya yali azaagaza ki? Nabagamba nti ono omusajja agezezzaako okwetolooza buli omu ebyokwerinda byo naye bikyagaanya okunywera. Njala tegeeze eggwanga lotegeeza bannayuganda mwenna abali ewakana bali mu diaspora nti ekkubo lye mbadde musigazza lyokka okuyitamu lye bayita ery'e Kenya nalyo lyafudde bwefufulu bwefu. Lyafudde litya mumpulirize. Yoseri ne mukwano gwe gwe bayita Ruto which ewedde ku Lwokutaano basinkana ne bakkiriziganya era which ewedde ku Lwokutaano njala bategeeza mu butongole nti ku Kenyatta International Airport e Nairobi Ruto ne Museveni bakkiriziganya ne bawa ebitongole bino wammanga office ku kisaawe ekya Kenyatta International Airport. Muno mwamuli ekitongole ekya Internal Security Organization that is ESO, kwekuli ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence CMI, kwekuli ekitongole ekya ESO ekya External Security Organization, bye bitongole bisatu birina office ku Kenyatta International Airport nga bikolagana wamu ne migration ye Kenya. Omuntu yena bango mu diaspora obanga ova Uganda ng'ofuluma ogenda kuyita Kenya, buli lw'oteekamu passport yo nga ya Uganda oba ne batakutegeera basooka ne bakusindika mu office eyo eyabino ebitongole to verify you n'okumanya bakwagala bate bakwagala. Kati mwe bali mu diaspora ng'obadde oyita Kenya nkuwagaabwa sooka oyimirizemu olw'ensonga nti ISO CMI ne ESO officially bafunye office ku Kenyatta International Airport nga buli muntu yenna ayingira eggwanga erya Kenya ng'ayita ku kisaawe ekyo passport yo ligiteekamu bakugamba bugambi tugoberere nga bakutwala mu office za ISO ne CMI to verify nti oba oli omu ku abo banoonya era batoli ku omu ku banoonya bakuta n'ogenda obanga oli omu ku abo ku banoonya bago basuubiriza kuba n'essimu zo bazikuggyako to cross check your social media platform kasita bakusanga obadde okoli active social media ng'owakanya gavumenti bibantu abasinga obungi kati ababulira e Nairobi nga temutegedde abannayuganda bangi nnyo babulidde nnyo e Nairobi nga bafamire zaabwe tezitegedde babulidde ludda wasonyera bangamba nti Kenya right now is not safe olw'ensonga nti Yoseri yakkiriziganyizza ne munne gwe yakubira akalulu Ruto okuba nti ebitongole bino ekya ISO CMI ne ESO kati kina officially office ku Kenyatta International Airport gye bagenda okuba nga bakunyiza bannayuganda mu ngeri emu oba endala. Awo nawo nvuddewo. Enzikiriziganya eno yatuukibwako olw'ensonga nti Museveni akimanyi nti bwe yali nga balwanyisa omugenzi Obote n'Amin baakozesanga nnyo ensi ez'omulirwano omwali Kenya ne Tanzania okuggala enzigi zonna eri abalabe baayita abalabe Museveni. Kyovula nti ennaku zino atiitirira nnyo n'omukulu Ruto weppo n'ono omukyala ow'e Tanzania okuba nti emikwesese bo gye baakozesa mu kuggyako gavumenti ziri agiyambisa ogizibikira okuba nga tuwa muntu yenna asobola kusiisira mu bitundu ebyo ng'asobola okuba nti akola emirimu gy'okuyeekera oba okwagala okuggyako gavumenti ya Yoseriti Bahabulwa Lutabasira mutano wa Kalekezi. Yenna akola kimanye nti ebintu ebyo obitegeera bulungi nnyo nga bwe biri. Ndowooza kasooka empisewa akantu k'omuvubuka ono gwe bayita Balista Timo njala mukasale mukamuweereze. Muganda nkulamusizza nnyo kansule nti oli bulungi naye eno message njagala ogitwale nti ya mugaso nnyo gy'oli. Nfunye amawulire agandaga nti oba kansule nga sinagenda yeeyo. Uganda buli munnayuganda yenna ng'okimanyi nti oli wankyukakyuka wadde bakumanyi bate bakumanyi. Togezanga nozza omusango n'ogamba nti ogenda mu nsi z'Abawarabu obeereyo mirembe oba ofune refugee status oba ofuuka asylum seeker mu nsi z'Abawarabu. It is impossible. Ensi z'Abawarabu ezimu tezaasayininga international treaties eza Geneva ezisobola okukuuma abantu abasaba asylum mu ngeri yonna esoboka.
kati gwe muna Uganda ali togezanga n'okwata akatabo ku ntodduka Uganda wabya bufuzi obozizo omusango tyogenda mu nsi ez'Abawarabu ezimu togenda kufuna buvuna bwenkanya bajja kukwata bakuzeeka kati mu ngeri erimu eggwanga erya United Arab Emirates lyasayininga endagaano ya extradition wakati wa Museveni ne Yoseri ekyusa abazibe emisango bw'obanga oli bamwagala e Kampala ne Dubai bayina omuntu gwetaaga nga azze emisango Uganda emukwate nemuwaayo kati njala tegeeza mu n'abaana Uganda bali Dubai n'abali Uganda nti endagaano eno wakati wa Uganda ne Dubai ey'okukyusa abasibe weeri so muganda wange Balista Timo kana eno information yo wotwogerere sawa zino mu nnaku ntono nnyo oba wiiki ejja ng'eggwako ensonda zange zesigika mu kitongole ekya International Police Interpol ntegezeddwako nti fayiro yo ya sanctioningiddwa already ng'erinze kuweerezebwa mu ggwanga erya UAE basobole okuba nti bakuzza e Uganda naye nga tebannakuzza oyinza okufuna essimu ey'omuntu omu state agent nga kkubira akutegeeza nti ayagala kwogeramu naawe ku nsonga ezikwatagana ku biki ebyaliwo ku bigambo byayogera ku social media mujjukire nti oba naawe jjukira nti abantu bangi bannayuganda bazze bafa nga battibwa mu nfa nga Isma Olaxas gye yafuddemu nga gavumenti eremu okunnyonnyola butya baani abasse abantu abo era nakati lipoota zifulumanga era egeza nnyo okuteeka emisango ku bantu abasinga obungi abayisiraamu basajja batu ne basibira emitala ne basibirwa emabega y'emitayimbwa nga nenga n'emisango tebagimanyiiko kino kye tuyita okuba nti bakwata embwa ne bagisuula ku jirikiti kati muganda wange njala kugamba nti gye munaakomekereza oyinza okufuuka ejjirikiti ku musango gw'omugenzi Isima ng'omubiri gw'omusango bayinza okugumalira mu ggwe kanjala kutegeeza nti fayiro yo already ya sanctioningiddwa eri ku Interpol naye before waliwo omuntu ayinza okukubira essimu ng'akusendasenda okwogera naawe sinakiri oddeyo e Kampala nga fayiro eri tinagenda Dubai okuzzaayo ng'akusikiriza ogende naye mu kuddayo kyonna ekinaakutuukako ogenda kufuuka jirikiti mu musa kubanga nabo bakyabuliddwa ani gwe bassaako omusango guno naye njala kugamba ekigambo kimu statement ze wakola nga omugenzi Isma Kapna amaze omujjulula ziba beesinzeeko okukola fayiro gye batadde ku Interpol statement ze wakola kati gano nkuwagaabwa bw'oba okimanyi nti mu mutima gwo tewali mu kintu kino nkusaba obere mukkakkamu topapala bigambo toyogera ky'otamanyi yogera ekikuli mu mutima gwo ng'okimanyi nti sali mu kintu kino era weekwase Mukama Katonda towuliriza bigambo by'abantu beera nga bw'olina okubeera ng'omuntu atalina musango naye bw'okola ensobi muganda wange wandifuuka ejjirikiti ku bagenda okussa omusango ogwo era gukutule kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti emposa y'emisango mu Uganda nzibu nnyo okusinzira ku biki ebiba byapeninze mu ggwanga so ekintu ekyabaddewo kyatudde mu gavumenti banoonya jirikiti ku bagenda okisuulako bakimuteekeko abeereko so njagadde kutegeeza nga Munnayuganda nga muganda wange mbadde salasirikira information nenjikuwa nti fayiro yo ya sanctioningiddwa dda eri ku Interpol era eteekuba nga yasindisiddwa ddwa e Dubai so njala obere careful nnyo saagala opape bw'obanga ekintu kintu wakiriimu please calm down topapana ekirala ngenda kusaba bwe kiba kisoboka essaawa zino sooka weesonyiwa social media okukola kye tuyita contradictional statements tokola contradictional statement don't contradict yourself tokola statements zikyusa oba kubanga olwana abantu nebikirala nga nsembayo nkuveeko ku social media kuliko abantu bangi buli omu ajja atola statement yagikole nga bw'ayagala agikyuseemu si buli muntu nti ogenda muddamu akogeddeko ekintu nedda leka abantu boogere gwe kyoli okimanyi todda mu bantu nkiddamu leka abantu boogere todda mu bantu nkimanyi oli mwogezi mulungi osobola okudda mu buli muntu naye bwe tuba tutambula mu ngendo tusanga ebizibu bingi nnyo oba tusanga embwa nnyingi ne si buli mbwe kuboggera nti ogenda gikasukira ejjinja okoleramu ensobi
ojja kuba ejjinja embwemu ebogole eyitezindaazo nga 10 ojja kukomekkereza nga zikoze ekizikulumye kale mugani jala kutegeeza wadde ku social media lumogezi mulungi kakkana todda mu buli muntu bantu baleke boogere bwe banaako bajja kuvaako nenga njagadde okuubako obwo essimu egenda kukubibwa essimu ene kukubibwa ebigenda okugamba ojja biwulira naye nga fayiro yo gimanye nti gyeri omusango baagala gussa ku ggwe era gye binaakoma mukama katonda yanaaba amanyi naye nga ebisigadde byonna weekwase mukama katonda bw'obanga oli mutuufu buli kimu kijja kuggwa naawe information yo ngimaze kati njagala genda ku kiki ekyabadde ekigenda mu maaso nzize nkola video nyingi wano ku social media nga mbategeeza ku nsonga ezimu oba endala wano wenjagala muntagingire Kakande Pastor Janet Museveni Natasha Muhozi Salimu Sale Diana Museveni Sebalamu Segawa n'abantu abalala Katonda tuwa obutonde kye tuyita nature era yatonda ensi eno nga buli kimu bwakitonze bwe kirina okuba naye ffe abatabanguzi tutabangula ebintu bingi nnyo we twogerera Uganda eyali ekkula oba kye tuyita Pearl of Africa efuuse ekisekererwa olw'obukulembeze obw'omunguuba n'obutayagaliza obuli mu Uganda n'obujoozi n'obutamanya ebiri mu Uganda omululu gususse ekisookera ddala entambula yasanyaladde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka n'oluva e Masaka okudda e Kampala ng'amazzi gamaze okusalako oluguudo lweppo n'okwonoona omugga Katonga n'egukutulamu ekyo si kye kyokka eri gye badde batadde alternative route okuyisaayo emmotoka ate yo weesaana essala z'amaanyi okubanga wafunnywa kubanga oluguudo lwe baalase nti abantu kubagenda okuyita olw'essembabula ate kuliko emigga emikambwe nnyo Katonga njala sooka kugaba basajja bayinula mwenna abali kuno ssaawa zino era ngenda kusaba paliamenti ya Uganda temugeza ne muyisa ssente oba yunula temugeza ne muyisa ssente okukola omugga Katonga oba okukola oluguudo lw'e Masaka oluwaali oba enkya oba ddi please temuyisa ssente ezo musooke muzireke nsaba paliamenti yunula temusooka kukwata ssereza muwa musolo okukola luguudo lw'e Masaka oba kukola Katonga no musooke muzireke ensonga zino wammanga zengendo bawa zigenda okumala egoye mu kibya Uganda yensi mu nsi yonna ne mu East Africa erina ekkubo erimu erigenda emugga ate nga liri kuzza tetulinawo alternative routes zigenda mu nsendala ezigenda mu bitundu ebirala katugambe oluguudo lw'e Masaka lulina luutu emu Kampala Busega Masaka tekuliko oluguudo lulala Mityana tulina oluguudo lumu nti Mityana tekuliko oluguudo lulagguka Mityana bwe tugenda bombolodi yoyo bwe tugenda nti jinjalodi yo tekuliko nguudo ku myaka 37 oba ku myaka 5 ku myaka gye tugenda okuweza Uganda nga batwetongodde tulina ebizibu bingi nnyo olw'endowooza ennaffe y'abakulembeze abalowoleza okumpi n'ebisibe byabwe abatasobola kwebuuza kino kijja kirala kitemutekawo ssente 1 njagala mu mazima ga Katonda mu ggulu nga n'obukuba butonnyerera njagala yindula etubuulire yali efunyeeko schematics z'emigga egiri ku luguudo lw'e Masaka bwe njogera ekigambo schematics kigambo ky'abazimbi naye yeberanga map y'ekintu kyegenda okukola yunula muyina schematics z'omugga Katonga ensibuko yaagwo mu musana gutambuza gutya amazzi mu nkuba gutambuza gutya amazzi yinula temukirina kebere Minister of Works and Transport temuyina schematics za mugga Katonga gye gusibuka engeri gye gutambuza amazzi ku musana ne mu nkuba temukirina temulina lukolezo tezirina kubanga mwenna abasinga obungi mukolagadibe nga ninga embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba ngenda gwerira nganze embwa kati mbagamba njala tandikira wano gye mwasindisa abantu okuyita essembabule waliyo omugga gwe bayita Kyoja era ne Katonga gyasibuka okwetooloola district omuli Masaka omuli Mityana ne tujja ne Gomba okuyingira awo nkulayira ate ne musajja wa yinula kabere Minister of Works amanyi maapu ya mugogo basikamatiki za mugogo tateriyo naye abasajja bano mbulabiiko emisana nga baleese batandise okuleeta ebimotoka byabwe bayimiridde
bano nyege bagenda okufumba mu ekintu ekyo eyo si emanya y'enkoko nga temunnakwata ssente zammwe omusolo zigenda okutomokako zigenda okutomokoka musooke mumuzengalabiza musooke manyi ki ekyokukola ogwo omugga Katonda baaguzimba baafaana dda tebaliiwo gubadde gutuyambe n'okuyamba okuba nga okyawangala ebbanga eri lyonna obuzibu vudde ludda wa obutasoma bulumu okuze tutandise mu nature Uganda yensi erina emigga entobazi ennyanja n'ensozi nga buli kimu kiyamba kinnaakyo naye njagala kubuuza Yose ne famire yo mwali mufuddeyo okumanya lwaki ebintu mwasanga byonna mubyonoonya omugga Katonda n'ebigwetoolodde mu Lukaya oba mu Lwera saidi zombi ng'ova e Kampala oba ng'odde e Masaka zonna zirina omusenyu naye Museveni ne gurupu y'omu bamafiya bataasoma mumanyi omugaso gw'omusenyu ogwo lwaki weeguli temumanyi Minisita bamulanga Kisempejja katobe Minisita wa Defense musajja gwe njagala ofe nga weetakula kubanga oli mutemu nnyo eri obulamu bw'abantu banna Uganda wakwata ettaka ebitundu 8 ebisangibwa mu bitundu by'e Masaka bikwasa Yose ne famire ye n'ebyapano bibawa naye ng'ettaka erya Buganda ate nga lyalina ensonga wakiweerere mu ttaka lye bwawakwe kuli ettaka ly'Olwera era zino famire zivunaanyizibwa okusimwa omusenyu mu Lwera naye ng'omusenyu guno byemu ku by'obutonde Katonda bye yakola ebibadde bibibira okubibira simanyi omuntu amanyi Oluganda akumanyi okubibira oba okutangira entambula y'amazzi oba obutawagguka bw'amazzi naye basajja mmwe Abachina under Museveni's influence ne Sali Musale balina company ezisima omusenyu on both sides omusenyu no gutwalibwa e China ne gukolebwamu solar panels n'amagirasi omusumba Kakande ayinamu company esima omusenyu n'erimu omuceere Janet Kembabazi Museveni ayinamu company esima omusenyu Natasha ayinamu company esima omusenyu Muhoozi ayinamu company esima omusenyu Sali Musale ayinamu Diana Museveni ayinamu Sebalamu ayinamu ne Sega Muganda wa Sebalamu bayinamu company esima omusenyu omusenyu guno Katonda guteekawo gwe kubibira amazzi obutasukka we galina kukola kusukka kudda mu bantu gwatamanyi science njala nkunyonyere mulimi olutone nnyo abasimi b'omusenyu bali asimyeko omusenyu bw'osima omusenyu osimako enkumbi 3 bweziti amazzi ne gavaayo mu ttaka amazzi aga gavuddeyo mu ttaka goloza gava luddawa goba wagataddewo nedda amazzi ago obutonde bw'omusenyu kano bwe bunywa ne bukuŋŋaanya amazzi gonna agandibadde gava mu nnyanja gye gava okudda ku lukalu okutawaanya abantu kye tuyita okubibira kati mu Lwera ku saidi zombi omusenyu ogwandibadde gunywa okukwatirira amazzi ago gonna zaasigala mpompogoma emiti n'ebisaalu amazzi gano mwe gali geetayiza obutavaayo gonna byasimibwamu ne bifuuka emikwesese n'ensibuko y'emigga gino gyonna gye giva abasinga obungi baajoolola gyayonooneka omugaso gw'ebitogo kwe kukwata amazzi n'okugasengejja okubeera wamu ng'olowooza lwaki leeka Victoria amazzi ge gabeera colorless nga meeru ssaawa yonna naye ng'ate enkuba etonnya ebitaba ne bigenda mu Kampala ne bikuŋŋaanira kitegeeza nti obutonde kano tukola buli kintu nga kikola ki nga kyetaaga kinnaakyo musimye omusenyu to the extent kino nkibabulira enkuba ejja kuddamu okutonnya Olwera n'Olukaya lwonna mujja kuzuuka nga temukyayire musobola kwegeka lubanga n'ennyumba zibuliddemu ekyo kijja very soon reason being tulina abantu abataasoma nga bali mu State House bali mu office soka weebuuze guno omusenyu gwabeerawo gutya scientifically weebuuze kubanga bw'osima omusenyu osikuba enkumbi 3 amazzi ne gavaayo omusenyu guno gwe gukwata amazzi gano
Njala soka kubuuza Uganda bukyanga ebeerawo amatabage mwali mulabyeko mwali bwe kama tagabe kikange ekyo kubanga abantu batabanyiza oluguudo lw'Masaka lubadde bbanga ddene nnyo era buli kimu nga kitambula bulungi naye okuva no batandika okusima omusenyu mu Lwera oba mu Lukayoomo buli kimu bwe kyatandikira okwagala okufa togera kigenda kufa kati mmwe basajja mwe abayinula Minister of Works temusobola kukwata sente mutandika okukola bulijjo eyo nga temunnafuna records oba schematics zikwata ku muggalulu Katonga nawa amazzi gano gye gabadde gabera ebbanga mulowooza gazirero gabadde galina gye gabadde gano amazzi gabadde galina gye gabeera nga guga gye gasirikira teteri amanyi ti gabeera nayo golowooza gazirero gavudde mu ggune gayiika buyisi gati no gabadde galina gye gakuŋŋaanya gye mwajja omusenyu ne musima ne mwononayo kati kibadde galina okukola obbalagako tebutonde mbwonoonye golowooza amazzi gano gazirero gabadde galina gye gabeera emyaka gyonna nga Katonda ateekayo amabibiro agabibira amazzi gano butafuuka kye gakoze olwaleero yonna mwayonoonayo kuba musima omusenyu kati gonegagakoke mutuwonoonedde naffe katuwaguze tujje tubalageko nti gye tubadde tulina okubeera mwatuwonoonerayo kati tuzze tubalagire ku Katonda kati President Bamulanga Kisempijja kuwakwata ettaka eno oluwa Janet ne famire ya Museveni yonna okusima mu musenyu kati olwaleero n'abayunula baleeta mitazi bwe bagenda kupima sibe bagenda sebo eyo buliigi gye mwagala okuzzaawo musooke munoonye ensibuko y'omuggo ogwo mufune history yagwo amazzi ge gatambuza mu musana ne ge batambuza mu nkuba mumanye nakinge gye mugenda okukola mu oluguudo olwo ekyokubiri nga temunnakwata ssente za muwa musolo zoonoona buli asima omusenyu mu Lwera olwo ku sayidi zombi mumujje yaveeyo okusima omusenyu mu Lwera kukome mbagirawo temukwata ssente za muwa musolo kuzimba ka bulijjo akageeni nga bakyasima omusenyu mu Lwera no ebigi no mugenda kuba mwozezza ne mwanika mu ttaka ate nno bulijjo yagenze yokka neesaanawo oluguudo olwo mbalabula singa temugaana abantu kuddamu kusima musenyu omwo lugenda kutandika okufa okuviira ddala erukaya mpaka gye lukoma eno buli kye tuyita Olwera olwo lwonna lugenda kubulira mu lufe luveewo wabenge wantu mukyasobola kontrolingawo nga Masaka yetongoddeyo kanti wakyaki eyeesaze ku Uganda nende Semba bule gye mwagambye naye enguudo zaayo ziri mu mbeera mbi kubanga emigga gino gye gisibuka okujja nga gyekuŋŋaanya okutuuka mugulabidde tegisibuka awo mwabasinga omunyumuza Katonga ali wano mwamula nedda Katonga asibuka eyo Semba bule najja n'agatta ku Mityana n'agatta ku Gomba ne bajja nga beekuŋŋaanya mpaka bwe baatuusa obusungu balina bungi nnyo temugeza ne mukwata ensimbi y'omusolo ne mukola ka bulijjo ako nga mukyasima omusenyu wali obanga omuntu atyo ogenda kabuyonjo ekiro nofuka mu baketi ate omusolo n'ogenda mu baketi n'ogenda okola ogenda kudda enju yonna ng'ekyuma tekirina njawulo ku ekyo nkiddamu yinula Minister of Works temugeza ne mukola bulijjo mu luguudo lw'e Masaka nga bakyasima omusenyu wali mba mugenda muba muwozeza ne mwanika mu ttaka kubanga obanga omuntu atyo ogenda mu kabuyonjo ekyo n'afuka mu kabaketi ku makya n'agenda okukola omusulo n'agwerabiramu nadda okugula ennyumba yonna ng'ekyuma mu sulo kye mugenda okukola ekyo temukikola mukiveeko naye nga kooza yonna evudde ku Bachina Kakande Janet Natasha Muhoozi Salimu Sale Diana Sebalamu Segawa ne Vincent Bamulanga Kisempijja eyawaayo ettaka lino okuba nti mulisimamu omusenyu naye nga temumanyi kintu kiri mabega wa kino ekintu ekirala ozanyisanga ekintu ekirala kyonna naye tozanyisanga kye bayita obutonde busalawo bubi obutonde busalawo bubi nnyo kuba tebwagala kumanya osobola obumanyira nga tebuseka tebunyiize tebukola olunaku lwe bukulazeeko nti bugenda kusituka
kyekyo kyabadde Masaka ate kikyali kituuza bikyajja bingi nnyo awo nawo nvuddewo kansubire nti Ssaalonga Mulengejja Wassanya Kaloli atuuse eno information njagala egendere mwenna Bannayuganda abagala ekyukakyuka kansubire dde omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ka video kano kaali olwaleero ndabye Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga ng'agamba nti yeeyozayeza okutuuka ku myaka 10 egy'obukulembeze nga Katikkiro era nga yenaanise ebyowoowe bantu bangi bamukubidde emizira naye nga bw'otunula fesi naye kiri munda akimanyi bulungi tikitambula bulungi manyi bw'owekaka nnyo ku kintu kyofuuka ekizibu mukulu ngera sooka tegeeza mwenda Bannayuganda abadde balina tebatamanyi kigenda mu maaso kikino wano wammanga mubadde mukimanyi nti waliwo ekibiina kyebakoze mu sort abbreviation nga Mayiga yakironsinze mu Buganda era n'ensimbi n'azifuna nga temukimanyi bakiyita B47 B47 ekivunulwa nti Buganda 4-7 era ng'omukyala eyaleese ekintu kino okironkingira mu Mmengo oba kiyaguza Mayiga bamuyita mukyala Hadija Namyalo ebifaananyi mwambirabye okusookera jjala soko beetonda bannange amasimu gange amanyikiddwa gaabula era n'essimu gye ntera okukozesa eya studio okubalaga ebifaananyi video sigina yabula n'ennamba neebulira munansonyi ebifaananyi butabiraga ne video olw'ensonga sirina ssente kati sobola kuzzaawo ssimu eyo nenjala bategeeza nti omukyalo ebifaananyi mwabira ku social media nga bitambula ekintu kimakita B oba ba n'ennya ennyukuta nnya 4 then 7 kigwayo Buganda 4-7 kyaleeteddwa mu Bulange Mmengo omukyala gwe bayita Hadija Namyalo era bino bye bibadde mu nteeseganya wakati wa Mayiga n'ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM mukimanyi nti mu kalulu akawedde twakubayo sseeri mu Buganda n'enkoona n'enyooka omukka n'obugere ne bulaliira okugenda okukakkana nga tasigazizaamu njala era ne beekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo nti Buganda asime Buganda naye nga ekituufu baakiwulira bwetwogerera essaawa zino kampeyini zikibubwa era mu Buganda sabbuuni agabwa amafuta agagabwa pikipiki zigabwa obuteebuga buli kimu kitaba bulungi nnyo kampeyini zitambula ne weewuunyi zitambula ku ki bano bali mu kugulirira abakyala n'abakazi Abaganda badde mbabalonde mu mwaka gwa 2026 kati kye bayita Buganda 4-7 ekintu kino kyalonkingiddwa Mmengo naye nga mwena temukitegedde Buganda 4-7 kitegeeza nti bagenda kudda mu buto okusitula enkundi okwagala okweddiza Buganda naye nga bayita Mmengo nga Mayiga agenti waabwe omukyalo ono n'ekibinja kye kyonna ekiva ku NRM Secretariat nga nabo bavudde mu State House basinkanye Charles Peter Mayiga wiiki ewedde bamugamba nti twagala otubeerere omulima waffe mu Buganda nga tuddukanya omusinde guno ogwa Buganda 4-7 ekya B47 mu 2026 era Peter Mayiga nakiriza bulungi nnyo ensimbi zamuweereddwa era ensonga lwaki yalonkinze empira gy'ebika bya Buganda ne project endala ku ssente zino era mu kafubo kano yabagambye nti manyi lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawangula ne kati mugenda kukola ABCD okusobola omujja mu Buganda mulyoke mweddize Buganda nga nze manyi bwe ngenda okikola bulijjo ano kyembagamba abantu abasinga obunyiga tebakitegeera omwami wagambye nti ajjaguza emyaka 10 naye nga ku myaka 10 alina keena egiri official 6 yeremeza obulamuzi olw'omukama we Yoseri kumuteekawo so nno zamutegedde bulungi nnyo abagala the name and no ngenda ja kujja posting nga nvudde ku live kuno mbategeeze kitegeeza mujja kitegeera bulungi nnyo so omukulu naye bagambye nti ngenda bbawa amagezi engeri gye mugenda okuddamu okuwangula mu Buganda mu kubira Robert Kyagulanyi Ssentamu enkoona enywe era abantu bano bamulekedde miliyoni 325 eza cash era ko yavudde okulonkinga empira gy'ebika bya Baganda ne project endala zagenda ogendako olw'ensonga nti yakitegedde nti ye ebintu ebikwatagana n'okuba nti okwerabisa takyakitya
era yabagambye nti officially nja kuba buli kimu kibabuli ekiri mu Buganda n'okuba nti mbatambuza mu Buganda mukole emirimu gy'okuzzaawo omukwano wakati wa NRM mu Buganda nga tulina project ez'enjawulo nze omulimu nja gukola. So nno mwenna badde bakimanyi kintu ekibayita B47 ekigambo ekitegeezebwa Buganda Form 7 bakironkinga mu Buganda kyayingidde wiiki ewedde mwakire bulungi nnyo. So saagala muntu yenna yeebuzeebuze ng'afukaanaaba olw'ensonga kumwe mwena tuwadde yakitegedde nkibabuulidde kati mutegeere ali wano nga totegeera kintu kino tojja kitegera kubanga nvunaanyizibwa ku byenjogera bula sivunaanyizibwa ku ntegeerayo. Kati abakitegedde mukitegedde bulungi nnyo. Ngenda mu maaso nkiteeka oluvannyuma nga mmaze okukola ki nga mmaze okubategeeza ekintu kino. Tugenze mu maaso. Omwami ono okumanya taswala ate nga si mukalu mulwadde. Njera tegeeza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda abali ewaka ne mu diaspora. Njera bategeeza nti omukulu ono olwaleero bw'agenda nti ajeguza emyaka 10 ate alina ekintu kye yakoze ekyejjoogo ekijooga. Omwami ono olw'okuba nti yabadde ayagala buli muntu yenna amwagalize emyaka 10 egy'okuba ng'afutubadde ku Buganda mu office yagezezzaako nnyo wiiki ewedde era okwagala okusindikiza Ssaabasajja Kabaka ayise ekiwandiiko oba obubaka omuyozaayoza omusuutasuuta eri Abaganda olw'okubeera emyaka 10 bwa Katikkiro. Ko Ssaabasajja Kabaka ogunywanga n'ogufujja obubaka yaganya obuwandiika era ndowooza temubuuliddeko wantu bona nti Ssaabasajja Kabaka ayagaliza omusajja ono kubanga tamujooze aweweta mpisi kundi. Kale mukulu otera nnyo okuwandiika ebiwandiiko n'obyewandiikira n'oteekako emikono gya Ssaabasajja Kabaka. Naye leero sirabye ekiwandiiko ky'otaddeko omukono olw'ensonga nti empologoma yagaanya akamanyiro kasusse. Mukulu ebintu bingi nnyo ebigenda mu Buganda era ensonga ensi eziraba. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Ogezezzaako nnyo okwepaatiika n'okwefuutika ku Baganda. Naye nze ngamba Abaganda baakutegeera ate bakumanyi. Programu nnyingi z'otandise okukola bazookola naye abasinga obungi baazibuuka. Nze mbadde musanyufu nti olw'ensonga n'ebbaluwa eno gy'obadde oyagala bakuwandiikire kusuusuuta empologoma yagaanye ogiwandiika y'ensonga lwaki nti era teri bubaka buyise wonna kubanga gubadde n'ekigendera ekikyo nga ggwe omuntu naye kigaanye. Awo nawo tuvuddewo kansubire nti abategedde mutegedde ekyo tugenda kuba tukigendako olunaku olulala. Tugenze omu kuba bakiise bamagye mu ssetteesezo w'eggwanga gwendabye olwaleero ng'akinnambuka ng'akimezezza okw'omusana gwe bayita Lieutenant General oba Lieutenant General James Mugira. Kansubire nti kwoli kuno mukulu. Bwe nkola programs zino nga waliwo enteekateeka z'okutta oba okubba okusaanyaawo erinnya lya James Mugira lyogerwa nnyo mu programu zange abampuliriza. Omwami ono asinzidde ku katuuti ka ssetteesezo w'eggwanga nga mukambwe si munyiivu mulwadde n'agamba nti ebikolwa eby'abantu bakola ku social media okuseka okujagambiza n'okusanyuka ng'abakimezezza okw'omusana bibanyiiza era tebabeyagalirako ddala era bakivumirira era bagenda kufuba okulaba nti omuze guno ogebwa eddagala ng'obudde bukyali kubanga bo ng'abantu kibanyiiza. Mukulu James Mugira ntera nnyo okukola vidiyo nga ndabula abantu ku security alert meeting abazituddemu nga naye mwoli. Njala kubuuza mukulu ekisookera ddala. Mu Uganda tulina ssemateeka w'eggwanga ate tulina amateeka ag'abantu ge tuyita common laws ag'abantu obuntu agatabagiddwa agakwata obuwangwa n'ennono. Njala kusooka kutegeeza okimanyi nti mu mambuka ga Uganda mu tribe ezimu omuntu bw'afa tebakaaba bajagajja bujaganya ne basanyuka. Ekyo badde okimanyi? Ekyo nkikubuulidde. Ekirala mukulu mu Uganda tulina ssemateeka. Kawaayiro ki akali mu ssemateeka akagaana omuntu okusanyukira omuntu afudde?
gwe kosinziddeko mu parliament otiise nti ojja kudiringa n'abantu abo kawaayiro ki tekaliimu ssemateeka w'eggwanga w'omuntu okukola ekintu kyonna ky'abayagala okusanyuka okukaaba naye nga tokukaaba tewali akkaako okaaba wekka ngira kubuuza kanyomero ki mu ssemateeka akaganda omuntu okusanyuka mpozi mu kabaka njagala ogende bakuwa eriivu ya myezi 2 ogende okole etteeka nga munnayuganda mumugaana okusanyuka singa omuntu aba afudde naddala nga mukungu wa gavumenti njala kutegeeza Lieutenant General James Mugira bw'olabanga abaana b'omu family basanyuka ng'okomyewo kimanye nti olina omukwano gye bali bw'olabanga abaana bo bategedde nti taata apaakinze emmotoka ne bawuna emiwamo ne buli mumu n'adduka kimanye nti waliwo ekizibu. Those are two factors. Bw'olabanga abaana bo basanyuka ng'okomyewo ne bakugwa mu kifuba ne bakuggyako obuveera manya nti bakwagala naye mu lwo parking emmotoka ne bagiwula ku lusozi nga ebagala ne batandika okuyingira ebisenge ne bayingira ebitooke ne babula manya waliwo ekikyamu kati yembera bannayuganda gye balimu. Ekisookera ddala tewali kawaayiro mu ssemateeka Uganda kagaana muntu kusanyuka singa omuntu aba afudde. Lwaki basanyuka kiwandiro wadde osooka okwebuuza. James Mugira mukama wo naawe kuva mu 1996 muzze mu bannayuganda nga tewali report n'emu efulumye nga ne wiiki tennawera mussa abantu n'obuyindi buno afudde olwaleero ne ssaate zinnawera 12 kati gw'oyagala tuleme kubuuza bibuuzo ani atta abantu bano. The custodian of all laws in Uganda is the constitution, and the custodian, the owner of all guns is the government. No civilian who owns guns, it's the government. So people in Uganda, if assassinated by use of gun, that means we blame and we ask questions the government to bring reports. So if you don't bring reports, that means people, they will keep on asking questions. Parliament, these are uniforms. Oziteeka konga basasula omusolo ffe tukugozitadde ku lwaffe ffe tukusasula omusolo. So we need answers. Assassination reports zaabula. Ekisookera ddala mmwe abali mu gavumenti mutta bannayuganda nga mukozesa emmundu oyagala tuga nti omuntu gw'osizza emmundu nnyini ye asiike aleme kkaaba. Gwe owa gavumenti yamusse oba amuliisa akagiri ofe baleme kuseka. Of course, they have to celebrate because you mistreat Ugandans. Gwena ne wofira ne sawa zino abaana bagenda kuba akadudi ku TikTok, bagenda kuba akadudi ku Facebook, bagenda kukola comedy mu ngeri yonna esoboka kubanga etteeka teriri bagaana. It's your constitutional right to celebrate. Gwe tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde akuliisa akakanja afudde ate otandika okkaaba amaziga. Ekyo olwo tekisoboka, it is impossible. Bwe munaava mu kutemula bannayuganda ne mbawa report ne mbawa rights zaabwe bajja bakungubagirako naye tolina tteeka wadde aka. Why ogana munnayuganda ku celebrating? No way. Gwe lindako katono omuntu omu gye bujja katono ojja kulaba namugabo gambe gwe wezirisemu 30 seconds ojja kulaba embuto bwe zivuga. Kati mukulu Lieutenant General James Mugira kule mu parliament naye njala kutegeeza ssebo ezo uniform ze mwambala sente za muwa musolo gwe mubbako ettaka gwe mutta atalina mulimu asibiddwa mu byobufuzi ate nga n'okunebatta muganya okufulumya ripooti gw'osuubidde agenda kukola ki? Balina kuseka. Ate okuseka, it is part of life. Okukaaba, it is part of life. Okunyiga is part of life. N'okubeera sad is part of life. So buli muntu motion mwajjira okulaba ekintu tosobola jjemu. You can't stop someone to laugh, to mourn, or to celebrate. As simple as that. Tolina. Ekyo kiri inhuman, kiri munda wa muntu tosobola mugaana, tosobola gana muntu yali mu motion gundi aleme kukola. No, it is impossible. Tekisoboka. Omuntu tosobola mugaana kuseka kubanga alina okuseka.
Tomugana kunyiga kubanga alina okunyiga, tomugana kukaaba kubanga alina okukaaba, tomugana kujaganya ng'ekintu ky'ekyalaba nti ekyo kizibu kivudde n'omugano. It is impossible, tekisoboka. Ne bw'onokola etteeka tekisoboka. Abantu bagenda kuseka, bagenda bakola mu comedy, bagenda bawanana, bagenda bakola buli kimu ekyali kikoleddwa ku nsi kuno mpaka nga mutegedde nti mulina okudda mu bantu. Mujja gguulira omuliro. Ate twakye tumanyi nti ebintu bino bibaluma. Neewuunya omuntu alina emmundu ng'ate alumwa nnyo okusinga omuntu aseka obusisi. Olwo omuntu gwottidde omuntu we yaseke akole ki? Feel the heat to the maximum. Temulina kye mugamba bantu. Simanye, I'm Lieutenant General, I condemn and I wish to control this. Toina gosobola controllinga. Mugende muli embizi zammwe, mugende munyo walaji yammwe, muwalaji wammwe, muje ebiwojjolo yammwe, mufune sirimu, mufefe mutwanguyize kuba twagala kusiri. Naffe bwe tufanga mukolanga ekintu kyekimu if you can. Kubanga ffe tufa mutuyita hooligans, mutuyita biyenje. So, kati bwe kibanga ffe biyenje, tusobola okufuna happiness mu kufa kwammwe, mutuleke tuseke, tulina ebizibu bingi nnyo. If we the hooligans, we get excitement over your death, let it be. Kubanga mututuddeko nnyo. So temwene mugenda kizaayo. Omwana asoma alina degree talina mulimu. Gwe abaana obona bali mu America basoma musubira agenda kuseka. Abakala mojja mabya mabati gaabo. Mubasse mjibe entezo na muzi. Kati wakala mojja afuna appetite yenyiga mbu sime gundi yafudde bwa mukabireko. From where? Ngo love ajijiyo. Love tata chirumira yizo funa love eseka. Nga bamutta bamanyi. Nabo Kenya family esobola okunyiga, esobola okugana okuseka nga gwofudde. Flaka sente za family esobola okunyiga nga gwofudde nga mumwatta mwana waabwe. Abaana bali mu komera family ezisobola okunyiga nga bali mu komera nga nekibasibya tekiriwo nobagana okuseka. Kati kambagambe muteke in statement mugitwale. Waliwo ebintu biri mu nsi. Waliwo kye tuyita okutya bwe bulwadde obusinga obubi mu bulamu bw'omuntu. Waliwo n'okutiisibwa. Okutiisibwa kye bayita intimidation. Intimidation oba okutiisibwa tekuli kutuuka ekiseera ne kugwawo kye tuyita akatengo. Bw'oba alabyeko ng'emmese egoba kkapa. Mu Luganda tugamba nti obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya kkapa. Kati yembera gye tulimu obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya kkapa. Naye olunaku lw'olisanga ng'emmese egoba kkapa. Lw'ojja otegeera nti abantu akatengo kakoze eki kabaweddemu. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu mututeke ettaka lye asinike anyiiga ng'ofudde yamubbye kajja kuseka. Mweganye ka video akatambula ku social media nga abasajja abanyarwanda bakubenteza abandi amasasi ne mukeegera mutekabaddeyo. Nze let me tell the Ugandans, whenever you see UPDF or police, they've come out with the public statement against those videos, sometimes which are saturated on social media, get to know that they own those videos and they are the one who did those crimes. Buli lwolaba UPDF ngewandiise ekigambo yeega n'ekintu ekikoleddwa ekyazibudde ku social media, tobuuza kiba kituufu. Buli lwa poliisi nga yeega n'ekintu ku social media ekyabaddeko, tobuuza kituufu. Ekyo bakikola bakiyita mu Luzungu bakiyita damage control, okweggyako omusango ng'obudde bukyali newe. Kiringa bw'onoosanga omuntu nga badde ali mu kasika badde asala ebyayi n'omusanga n'obikola. Olombuuza okola nti sina kyenkola n'otudde obutuuzi bwe nti kibayita okwekazanga omuli w'ebyayi ku kkubo neyeekaza kati ne gavumenti bweti bweri. The moment olaba omuntu nga poliisi akatambi akatambula tetokamanyiiko ng'omanya kaabwe.
Bora UPDF ngekoze kiwandiko akatambya katambula tetukamanyiko sikagwa tobuuza ke kaba katufu tobuuza ekyo bakita damage control obutasasamaza abantu bagati katuwandike kino ekigaabo kituwandike eno gine baluwa tusobole okukendeeza ku ntambula y'ekintu kino abantu baleme kukola ki abantu baleme kimanya ebintu bino byonna mujja bisasulira nga nabo gisimufungize mukole fujjo mukole fujjo naye tujja balabisa to the extent nti mujja tuuka okwebuuza kiki ekyatuuka ku Uganda ku bannayuganda teri muntu asobola kuga nti agenda kunyiiga akusanyukire nga wafudde ng'omwana wasiiba njala abaana be tebasoma bazaalidde ku lujja mubbe amataka g'abantu mussa abantu baabwe mu sente zaabwe embeera mu Kampala amakubo galinga ng'empukuze Walumbe ttanda musi buli muntu mwagala mutta buli muntu ali ku bunkeeke gundi bagenda kunzita gundi bagenda kunzita kubanga mu kye muyina kyagala kutta bussi ande ekintu ekisembera ddala politics mu nsi kubeera kwogerezeganya na kuteesa but the moment gw'oteekamu feelings notta abantu kitegeeza you are not ready to lead people kati Museveni n'abantu bamwe you were not ready to lead Ugandans that's why you kill them kubanga politics omuntu ayogera bwogezi kati bwolikwata omuntu ayina emundu ogenda mukola otya kati kino kakiva buli mbadde temukimanyi buli muntu n'omugamba ekigambo nafutubbala n'asiba face oba omukutte waluma kasita omukwate waluma n'akyusa face oba omukutte waluma kati tusigale nga tubakwate waluma bajja kutegera naye kasita omuntu yenna atamanyi byabufuzi na bukulembeze yeeyambise mungu ate okusolvinga political problems total failure oyo si mukulembeze abeera dictator super omukulembeze yenna awuliriza omukulembeze asoma embeera omukulembeze omala okusoma embeera nafuna solution mwabba akalulu nga tubakuba ebitundu 75 ku buli 10 ne musala mu spending billions and billions of money okublibinga abantu baffe bakulembeze abalondebwa n'abaana bali ku school abali mu struggle basirike kubanga mu mwali mu kimanyi bagenda batwala babavuga eggaali musala mu bulira abantu bamukozesa sente ne musala mukwate buli mwana yenna ayina eddoboozi musibe kubanga mutya akatengo nze nali mmanyi nti bano abasajja bagenda kufunamu ekitegeeza nti eggwanga twalijja mu ntate y'abaamiini y'ebobote y'abalutwa nga mugenda ku setting up precedence kye tuyita okulabirako to the past regimes kubanga all our grandfathers and our grandmothers they helped Museveni in 1980 to solve all political problems nebyaliwo but fun enough ebyaliwo exactly biri more than what was there before for mwagala fuga emyaka 5 okay muchakola system yemu eyokukuwamba eyokutta eyokurepinga eyokusanyawo eyokuteka mbadde Uganda mbwavu kubanga mwina system egamba tosobola kufuga muntu mugagga omugagga gofuga omwachi omwavu gogamba ati afuke mwavu omwachi kichwa muna Uganda munda Uganda yegulira okuva ku ddagala amazzi ag'okunywa nesasula school fees n'aliisa omwana we n'amusomesa talina kyafuna kuva mu gavumenti kati omwavu wazo omwagazaaki kubanga mmwe political mentality yammwe yaggolira egamba when you leave people to become rich it will be very impossible or it will be very impossible to control them when they have money that is eyo bwongo bufu mukijja kuba kizibu nnyo controlling omuntu omugagga bajja kukozesa ssente okujja ku government no when the country is stable economically politically there is no need of arresting, kidnapping and assassinating people. No, people mind their business. In fact, Robert Chagulanyi sent amwamala okujja ne mubaka abantu bazukidde amaaso nti eggwanga lyaffe but before gwe kennyini mu 1986 nga wagamba mbawadde otulo mwebake bonna ne bebakamboolera bakajja bakazuuka kyawala bagandi muve mu tulo muzuukuke ne bategeera nti lindako kino kiri bwe kiti
ne ku kintu kye mutabala temwabala social media mwadazide mainstream za mu TV radio nga muli aganda okumalina ku 10 nga tewali agafunye kati gatwala dakika 3 ku seconds ngense gafunye ekyo kisingo batawanya obwongo bwa mwobo information etambula etya kye kisingo batawanya bonna bwe mwita professional journalists mu compromising nga bali batambula nga mbuzi yabitanga kunoonya muddo kuvayo ku lweggulo nga bajja bagayo muddo balinga bali amayirungi kye mumanye ekyo kyokka kye musobola temusobola ku analyzing issues kubanga in such a situation osoka n'otula wansi you analyze the history of the political history of Uganda biche bya vero government ezayita ezagwa mu .com era mwali bate mukyawamba abantu mbizimwe mu .com era mwali bate mukyasobola ku assassinating abantu mwante musobola kumye bantu bwavu ne mujja banda Uganda mu business mwezi wabagwira economy ki mu .com era nga mwasoma nti amini mwamuyita kijambya yali abantu mwana basinga okulya abantu mwayita oboteka wenkene naye abantu bemusate munne oboteti yabatta lwaki mutuza mu bintu bire by'ekisibo njawulo kije muyina n'amini ate gwe mwawayiriza njawulo kije muyina n'oboteka mwawayiriza abana basome balina degree bane diploma they can speak negoroga ningenda kukwata nkusiba kufireko obukomera kubanga oyogera n'okwogera kibafuukidde kizibu kati mubavuwaziza mubagaana okwogera n'okusera bino mwagala abeere ki the moment bw'olya aleka nkuwa example n'olya chapati ekikomando n'olya amagi amafumbe n'olyako ebinyeebwa n'olya fene ekigenda okuva mu olubuto lugenda kwetokota lukuba obugoma ekinaava mu kutandika kwekuniza nga oli mu taxi kubanga olubuto lukuwagala kuwaggukako otandika okuyita nakku kati gavumenti essaawa zino olubuto lugye waguddeko etandise kuyita nakku eti abantu ojjuwulira nti ekuumuuka oba egenda kuyisa omukka kati kyemuliko kubanga mukimanyi history doesn't favor you mwakola ensobi you made a mistake history wa Uganda tulaga since 1962 tetufunangayo peaceful transition of power tubadde mu lutalo tono wambono era bye tuli mu .com era mbu mwasoma muyina degree muyina ne parliament y'abasajja abakazi n'abasajja basajja abatasobola kutula mugo musajja the worst thing is nakala mu nsi everybody fear Museveni muga this is the fact including our NRM abatyo mugamba basirika busirisi kubanga bakimanyi nti ajja batta but omuntu mugambe this is a mistake tukola nsobi okwata abantu ebyobufuzi tukola nsobi okusiba abaana tukola nsobi okuwamba abantu tukola nsobi okuteka drones wamba abantu tukola nsobi okwata omuntu nga tuwala omusango tukola nsobi ogoba abantu ku mataka tukola nsobi zino ensobi muzikoza ne muganya okutegeera eggwanga mwagala diteeka mu ntata ya Somalia naye mbabuulira nejje munaalaga mwenna bajja bakwata the same mistake walize bakola zimugenda okuddamu muganya tulokozesa omutwe gwammwe okumanya kati njala bawe kuzamba Moi yakola buli kimu ekikozesebwa ku nsi okutoobola n'okutoonya bannakenya but at time yatula muga Moi kyokola kikyamu Moi n'atunaga okay wait a minute okay what can I do now ne babulira Moi kino kyobokola ove mu ntebe peaceful Moi n'akikiriza n'ava mu ntebe peaceful n'agireka Kenya bwetambula but Moi yalina obuyinza obusobola okusigala mu buyinza mpaka nakati ng'akyalimu yalina amaje yalina sente buli kimu ne media ng'agikontrolinga naye yawuliriza naga kimugamba kituufu kankole kye muŋŋambye niba n'abasajja baga nti baasoma abatambuddeko okwetola ensi yonna ne mutasobola kula nti Uganda yolekedde mu kati abaga nti buli muntu agenda atandika okulumba munne ng'amuyita ensolo temusobola kutula kozesa bwongo obwo kuva ddi ng'okwata muntu muno n'omuteeka mu kkomera nga tumuwadde na mmere kuva ddi ng'osima Masigulevu n'okwata abaana b'eppopa ne bateeka mu ntana nga balamu n'obaziika nsi ki gye tulimu nsi ki gye tulimu si gye tulimu eno Moi yalina buli kimu ekisobola omubeeza muyiza mpaka nakati olwaliro
but yatula sanaga ambali mungabe bitufu nava mbuyinza naleka Kenya ngetambula mwe mulemye okutegeera n'okulaba signs and symptoms nti Yesu weraga wakambwe nnyo era mwagala sigala nga mukola ekintu kyekimu abakulembeze bali abasigala ku kibakola olobo kwe kuwoza n'oyaneka mu ttaka kati mwanika mu ttaka n'otuuka ku parliament n'otandika okukonda emigabo celebrating olw'okufa kwammwe lwaki celebrating nga sina bulamu nga mumwina obulamu muvuga mpenkoni ntambuza bigere sina school fees amona sina lya sina kola kibwo vuga mpenkoni mubasereze gwanga muzikoze buli kimu kye mwagala muguza amayumbe nze sigale nga mbakabirize nga nkabaki mbana yonka senga wange omwana ni Saudi Arabia yamujjemu ensigo nze sigale nga mwe company zammwe nze sigale nga ndi musanyufu gomanyi sente meka ezafiridwa badaga bafiridwa within the 3 days okuvulugudo masakalo basalidwa ko sente meka zafiridwa zimanyi kuba mutebiba kwatako abade bagenda okuzika okola business okujja abana baabwe okola buli kimu kyafudde billions and billions money niti mufuddeyo kyokka magenze tula mu meeting nga buli omu yeebuuza ku munne era nga batuga nti amesa amaji tegeesimira bunye mwade mu state house okumeka wano kuliwo okuna nga muli omutudde buli mwabuuza mu tukoze tutya tukubireko UN in fact let me tell you mu meeting yabadde okuna yesterday ne ku okusatu batudde mu meeting nga beebuuza first family ya Muya Museveni bali mu beebuuza tukoze tutya what is next imagine awenyi tukoze tutya tukubire ku UN nati UN eri Sudan eri Ukraine tukoze tutya tujje wa sente imagine abasajja nga beebuuza tukoze tutya ku lujjasi oluguudo lumu ole Masaka nengo liraga sigenda kwogera ku ebyonfuzi biri bulwamu tulina wogenda bijjawo atamanyi byafaayo tamanya gyalaga ate tuyigira ku byafaayo bwebanga Uganda yatandika na kuwambibwa na kutala kutulugunya mwabajja ne muli babajjaffe temulina enjawulo ate ne mukola okusinga kubali kye baakola ebyo si bye twagala ensimu gitadde ku bunkeke ne mu spending billions of money across the world musindika aba eso okuketta banna Uganda for what purpose for what purpose no gamba sigenda kusasula basirikale musala monji kuba tulina okugula weapons whom are you fighting with njala kubuuza Museveni wagambye abasirikale balina kufuna omusala mutono kubanga you have to buy weapons whom are you fighting with to purchase all those weapons of mass destruction whom are you fighting with olwana nani oguze tanka oguze ennyonyi mukola nuclear ogenda kulwana nani yandigolola naye muna Uganda muguze mmotoka ez'amagye zitanka muguze motoka za tear gas mugula zaaki emmotoka emu ya tear gas ekola ezimba health center 4 eziwere 3 buli district ekyo kimotoka kimu kya tear gas ogenda kulwana nani lwaki mulwana ebisikirize bwe nga mubiti ebisikirize bwe oguze tanka emu esobola okuzimba health center 5 buli district emmotoka emu ne muyina tanka nga 20 ennyonyi emu zemugula ezimingi zisobola okuzimba health centers nga 8 buli district ennyonyi emu ogenda kulwana nani mentality ya mmoja mmaiti mukubira mundu bembera mbuyinza no okubera mbuyinza bantu the moment you start to fight with your wife and your kids amakaga bagafudde nchida Museveni the moment you start to fight with your wife and your kids at home agamakaga bagafudde kati Museveni obanga olwane banna Uganda nga Ugandans are the problems to you sort out yourself before it's too late because you are unsafe totally safe nchida mutoli safe Museveni you fear what you don't know otye ekintu kyotamanyi kubanga gwe kenyini gwo kyeterawo buli otta omuzimu kusigala keep on killing lojja kutta mpaka nga neba kusse mutye nnyo kyemutamanyi ate kyemutamanyi kijja bayiga ate
ensajja sigala ngegenda maaso okujjako bajjukirako ebikolobero kati mukulu James Mugira video gyokoze gole mu parliament ogeza okutiisatiisa kozesa ku bwongo bwo ssaawa emu osooka otulogende batukuba masasi tebalina pain kozesa ku bwongo bwo ssaawa emu nga tonakola statement gye wakoze abaana bali mu kkomera tubasibira ku musango ki kozesa ku bwongo bwo okuva mu atandika okuassassinating abantu report ezitafuluma bo bafamily ze balowooza batya kozesa ku bwongo bwo omuzadde yawerera omwana nga talina degree alina degree talina mulimu abaana balowooza atya kozesa ku bwongo bwo olowooze obulu bwe mwabba nga si mwali malina okubeera bakulembeze kyandibadde kitya ky'oba okozesa obwongo bwo kozesa ku bwongo bwo kampuni zemwine zitwala abaana mu diaspora mu Saudi Arabia basalamu ebibumba n'ensigo kirowoozeeko nti omuzadde agenda kuwulira atya kirowoozeeko mu bwongo nga tunakola statement omuntu alina right okwogera omuntu alina right okulondawo omuntu alina right kuggwanga lye bwemwagala fuga mbuzi ezitasobola kwogera kubanga embuzi bw'ogiteeka omuzigo ku mumwa osobola ogivuga mu kilometers 10 nga teyogedde ate yazuula endiga okwata bukwasi n'otwala kati ffe tetuli ndiga tuli mbuzi ate zitasobola kulya muzigo kati njala kuga nga tonakola statement gy'okoze olwaliro soko tuleko wansi omanye Uganda yavaawa waweetuuse waweeraga era kyekyetaagisa bantu abantu bakola kituba tulugunya kyekinaddako kutwefuulira batwefuulira tugenda kudda luddawa kyemba mulina okumanya tugamba tutinga nfundikira okusoma kuyamba kuwandiika na kubala naye amagezi amazaali omuntu azaalibwa nago omukazi bw'afuna olubuto aba alina okuzaala either ng'azadde bulungi oba nga bamusaze busaze kati awo Uganda weyimiridde oba mwagala oba muntu mwagala Uganda erina kisobola obukulembeze mu ngeri yonna esoboka ate kijja kubaawo n'ekigenda balekawa gwe boyita bahuliganizi gw'oli ki where did you range yourself if you call Ugandans a hooligans who can speak out where do you range yourself if we are hooligans abatalina mundu gwayine mundu oli ki ali mu uniform y'amajje oli mu parliament oli ki if you intimidate people from speaking about issues gwe oli mu ki bannange ndoza nazino obulungi atera na nnyoka ebigambo mubyogedde njero bebaza basobodde okubeerako bali kubeerako mukama abankumi atakumira mpeera message mugiwulidde kansulenti ejja kutuuka buli mbuzi n'olunaku lwayo totyanga ntuuko yo entuuko yo betuuse kkiriza bukkiriza nti olunaku lwovaawo waliwo omulala addawo ate nga ensi esigala etambula egenda mu maaso kale no Rachel mukama abankumi atakumira mpeera tulisinkala olundi mweraba